Police has a right to shoot you and kill you. Kumbanirizaako oyo ndaje musiziro okubeera nga ate mugoberera ku Fahad Pro UG kwe muli era nga eddoboozi lyennyini ly'owulira amanya gange nze Fahad Pro ambebaza okubeera nga ate mutambulira wamu nange. Amawulire njagala ntandike n'aga General Edith Mwine, amawulire agaliwo gannaku tukikirize tukigaane okubeera nga omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Amawulire gabeera gannaku tegabeera ga ssanyu ng'ate abamu wenze mbalaba ku Facebook awo muze mubiwandiika. General Edith Mwine kijjukirwa nti ennaku nga ziizo oba wiikisi nga ziizo bbiri abantu bazze nga bamubika nti ateeka okubeera nga yafiira mu ddwaliro eyo mu Kenya. Wabula olunaku olwaleero budde ssaawa zigenza okubeera ssaawa nga 3 ez'okumakya amawulire ag'enjawulo tegava ne gatandika okulangira ku mikutu egiri official egy'enjawulo nga giraga nti Edith Mwine ateeka okubeera nga yafudde oba yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ngenda kubeera nga mbazanyira obumu ku butambi bwa General Edith Mwine ate naddala obwo obwasembyeyo oba ebimu ku ebyo ebyamuviddeko okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ngenda kubeera nga mbibazanyira wano mpolampola omanye naki ekituufu ekibadde kimuluma era ekyamuviiriddeko okubeera nga ate yafiira mu ddwaliro e Kenya gye yabadde. Fahad Pro kwoli ate daba okubeera nga osubscribinga kikoleka osubscribe ka notification bell kali awo ebbali make sure nti okakoonako kubanga kano buli we naaba ntaddeyo update ow'amawulire ojja kubeera nga ate ogafuna butereevu. Fahad Pro UG kwoli kankutereyo obutambi buno. I think he knows that I am not after these positions that people clamor for, and perhaps that's why he would rather take care of his political interests of balancing here and there. And I remain a freedom fighter, and I admire him and thank him as my teacher, my mentor, my leader, and my hero. I will continue to give him my genuine support and advice. And to me now, I think the best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace for the long future. You know, it should be our duty to save him from being Ngambanyenka. Wanyakore have a proverb, Ngambanyenka nyukamaru mavi, that the one who does not take advice brews some bad beer. But we should save the president that problem. Or we should save him. There is a disease diagnosed by political scientists and psychologists that called hubris syndrome. It's our duty to help him not to have that problem, because it is the advice that we give him that will help him to do his work with everybody else and better than he would otherwise done if he was alone. He has given this country his best and he deserves an honorable retirement. He was talking of recruiting fishermen and following the path of Christ. And I really, on this one, want to say that if I read my observation, to me, the president has always been on the path of God, of Christ. He has followed the path of Christ. And he recruited the fishermen long ago. The Simon Peters, the other disciples are us. We are the disciples. We are the ones who can carry his message. We are the ones who know him very well. And in the process, we welcome the ones like Zacchaeus Iscariot, the ones who are the tax collector. Zacchaeus, the one who was who had to climb a tree. To climb a tree to be seen. They are welcome. Then there is the Pauls and who are souls. Those are welcome. And but they need to be work very hard. Like Paul had to really pay the price, had to sacrifice. So I will welcome them always, and we really should continue on that path of following the path of God, of Christ, and do our best. As you know, Honorable Minister, we did not join this struggle for positions. Whether I am a minister or not, I have and will always work with and support those in positions to continue our vision and mission. You know, the
Banyankole say, you don't ask a catastrophe from somebody who is necessarily old, but the one who has gone through it. I can say that while most of my senior colleagues in the struggle, have been ministers for very many years. Me, in the 35 years of our regime, I have been minister for less than 5 years. But throughout the rest of the time, I have supported, I have worked, I have guided, I have helped those who are in those official positions, and I have served Parliament representing UPDF for all those years since 1986. As a matter of fact, to date, as we speak, I'm the longest continuous serving member of Parliament in the history of Uganda. And in the British system, they call him the father of the house. It's the one we follow, but here they refused it for whatever reasons. I have always worked, mobilized, and supported the President and all those in positions in order to maintain our vision and mission of socio-economic transformation and specifically security. Some colleagues, have gotten disgruntled and even left or even opposed us. I am on record for always maintaining my positive attitude, revolutionary discipline, and methods of work. Minister or no minister, I will remain me. The unique me and the only General Eric Tumwine, because I assure you that I am myself, and I always ensure that I don't try to copy others. I will always be myself, different from others. But I will try to do my best and let God do the rest for this country. Namukadde Kameruka Medias ow'emyaka 67 omutuuze w'Emirama mu ggombolola y'Ekazo mu disitulikiti y'Ekazo Mwankole yali mu kutya oluvannyuma lw'eyali minisita w'ebyokwerinda General Eric Tumwine okugaanira ku ttaka lye erya Yiikabina lye yamupangisa. Kigambibwa nti General Eric Tumwine yapangisa ettaka lino ku bba Mukyere Wilson kati omugenzi wabula okuva bba lwe yafa azze afuna obutakkaanya naye nga buva ku ttaka lino. Nagiramu obutiikirizana n'omushaija kaki yaleeta General amuta omu itaka nahinga emisiri yabe yente za General nazo mu Human Rights kyabura amakuru nazo mu Masero kyabura amakuru nazo wa RDC agaro RDC w'omutoro yamuterera esimu yayanga nayeshengereza General Andema. Agamba nti General Eric Tumwine yapangisa ku ttaka lino kati emyaka egiswa mu 10 okulundirako ente ze naye kati alifudde lirye wadde nga agezezaako okumutuukirira boogere mu buntu wabula yeeremye. Mbweni nyenda bamburize Eric Tumwine itaka karugura itaka artura mwata yarisitamu emyaka 10 n'omushobo bamukoraho tarikwenda kurugamu mbweni nyenda banyambe omushaija anje afiire tinkubasa Eric Tumwine. Alutegeezezza nti oluvannyuma lwa bba okufa yasalawo abeereko omuntu omulala gw'apangisa okulundirako ente ze asobole okufunamu ensimbi asuleko amabanja n'okumuyambako okwabya olumbe lwa bba kyokka General Eric Tumwine tamuganya nga ne bba bwe yali akyali mulamu era naye yali takkirizibwa okupangisako omuntu omulala. Hatukunjizire nti omushaija wanje afiire nyina amabansha gorufu nti ninyenda kupangisa itaka naleeta murrano mpikire hiyi ente atareetsirwe okwe yagira ngu nyondetsire ente zeejo bankomeri. Twogeddeko n'abatuuze n'abakulembeze ku kyalo kino okuzuula ekituufu ku ttaka lino ne batukakasa nti ettaka lino lya Namukadde Medias nga General Eric Tumwine alyesibako bwesibi. Twajunise General Tumwine atworeke obuhame atworeke obwiro byapangisi tumanye nakoma ryari nza kumukonsultinga nkabebembezi naija kwiza natugambira period kye yasaswire Mukyere kandi aja kubena n'obuhandike bwakyo. Ekisinga okwiraliikiriza Namukadde Medias kwe kuba nti ettaka lye ligenda kubbibwa ng'alaba era lajanidde omukulembeze w'eggwanga wamu ne Lieutenant Colonel Edith Nakalema okuyingira mu nsonga ze asobole okununula ettaka lye. Ninyenda afande Nakalema nyambi President Museveni anyambi abandi abanyabiragiro bona bamburize Eric Tumwine abashoborere aho okundu yaba yankwatsizeho abagambiri ndijeho ndondo butoro nze kushumba. General Eric Tumwine gbalumiriza okwagala okubba ettaka tumufunye ku ssimu n'ategeeza nti Namukadde Medias byayogera obulimba bwennyini kubanga mu kupangisa ettaka lino bakkiriziganya bulungi ne Mukyere kati omugenzi awatali yadde okusika omuguwa. I've been renting their land for more than 10 years. The land from the husband. The period I paid for is not yet over.
Even if it was over, she doesn't know because I made agreements with her husband, not with her. The husband left me in the land knowing I still have a long time to stay there for the period I paid for. It is according to our agreement, which I signed with the husband. There's no ground on accusing me. Yes, it's true. I know I've been renting the land, and I'm still renting the land. Ssentebe w'ekyalo kino Mukwebwa Jackson alutegeezezza nti ensonga z'ettaka lino azimanyiiko wabula tewali amanyi bbanga ttuufu General Eric Mwine lyalina kumala ku ttaka lino kubanga omuntu gwe yakkanya naye yafa wabula bakwatagana n'enjuyi zombi okumalawo endooliito zino. Omwami Muchere omugenzi akabapangiisa itaka lye aripangiise General Eric Mwine kandi ayosire naripangisa obwire buringwaho konka twashanga omukazi omukuru atarikumanya obwire omwami General Eric Mwine abenaherezamu. Okusinziira ku batuuze mu Ankole abategeera obulungi ensonga z'ettaka mu bitundu bino emirundi mingi abantu bapangisa ku bannaabwe ettaka ery'okulundirako ente zaabwe wamu n'okulimirako kyokka tebabeera bwannannyini ku ttaka era ng'ebbanga ly'obeera opangisizza bwe liggwako oba olina okuzza obujja endagaano singa oba okyagala okulikolerako wabula abantu abamu ate babeera baagala kulyezza. Naye kati mu Nkole ekiteekwa okukola emirundi mingi ekisinga okubaawo omuntu abeera n'ettaka ne bweba nga talina kyapa eringa customary naye naawe omuntu ng'akolereko emirimu gye kati ng'okulunda ne bakola endagaano eyo tebeera mu ngeri gy'ettaka tobeera nannyini ttaka naye obeera mupangisa